Beyond the newsroom, where untold story is revealed. It's a breaking news. Elias Lukwago akulira ekibiina kya PFF ate era munnamateeka omukukunavu agenze maaso n'okuwambibwa enkya y'olunaku luno olwaleero. Okuwambibwa kwe kugenze okubeerawo oluvannyuma lw'essaawa eziwezeeko ng'amagye geetoolodde amaka ge kw'oteeka drones n'ebyo ate munnanga ab'ebyokwerinda abali mu ngoye ezaleeya baasazeeko amaka ge we bukeeredde. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Webukeeredde nga azingiddwako si birungi yadde akamu n'akeddagala akatambika kana aka CCTV kamera akalaga nga Lukwago agenda maaso n'okuba nga ate awambibwa. Bino nno bitiisa mpaawo na kimu kigenda maaso n'okuba nga kisanyusa. Weewaawo bibino mbikuleetedde ate njagala obeere nga obiraba. Olutalo lwavuddewa bino nno byatandikidde ku General Muhoozi. Lukwago byegambo bye bisembyeyo ng'ayogera wuuwi bambi bibadde bikaabya amaziga ate era mu mbeera y'emu nga bikwasa ennaku. Kaakati tugenda banga ate tubiraba. Waliwo ebigambo bya Joel Ssennyonyi Bisekezi byawerekereza omubaka omukyalo wa Masaka amanyikiddwa nga Anamere n'agamba ono omufere yabeesibako bwesibi. Ebyo nabyo tugenda beera nga tubiraba ate tusobole okuba nga byonna tubyogerako. Nze Deni tuli ku BTN Media. Tutambula ne bannaffe aba Like Mobile abagamba nti nyiga *217 bitano star bitana na musatu hash angambye *217 bitana na musatu hash ogule airtime oba data wa Like Mobile ku makoti gonna aboli n'obuwombeefu obw'ekikeekya waggulu nkusaba video soko ogimpera like wejjo like ejja kudduka emisinde mingi toke kulisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe watulabanga gwe mulundi gwe ogusoose nkusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga. Mu katambi kano kogenda maaso n'okubeera ng'olaba Lukwago emmotoka ekika kya drone oba Toyota Hiace egenda maaso n'okuba nga eparkinga ku kikomera kye. Abasajja abatamanya ngamba bwe bamaze okuba nga bamusuulamu mwanattu baabo ne bavuga era mpaawo n'omu amanyi mayitire ga Elias Lukwago. Era okusinziira ku bannakibiina kya PFF bonna bagamba nti ono okuwambibwa kwe teriiyo n'omu akumanyiiko era ayinza kubuulira nsonga lwaki Lukwago yandibadde agenda maaso n'okubeera nga ate awambibwa. Ebigambo bino byonna njagala ogende mu maaso n'okuba nga ate obiraba obirenga obigoberera bulungi nnyo nnyini ddala obutambi obw'enjawulo ate mwana wattu bw'obuno wano eno. Okusinziira ku wali eri agamba nti the military siege at the residence of the chairman of PFF and lawyer to Karukiza Besigye the right before he was violently abducted and whisked to unknown destination. Okusinziira ku butambi buno obulaga amagye byonna bibino wano ogenda kuba nga ate obyerabirako bulungi nnyo nnyini ddala. Kankuwa obutambi buno ate tusobole okuba nga tweyongerayo naawe ensonga olabe nga bwe zitambula. Bino bye bigambo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago byasembyeyo okugenda maaso n'okuba nga ate yayogera. Ebigambo bino naawe weetaaga okuba nga obiraba ng'ayogera ku Muhoozi. Biki ebyo byamwogeddeko oba oliawo bye tuyinza okugamba nti byandiba nga bye bivuddeko oba nga bye bimuzaalidde akabasa. Njagala obiwulirize ebigambo bino bibino wano. Akyatukalubiriddemu ye General Muhoozi Kennedy banga tulina okumufuna mu buntu wali ebabuzinekosi naye weewa okumusanga lukyali busozi gamba tamanyikiddwa waatuula nti ofiisi ye yeeno
enkalakkalira nti yeno naye ate n'abantu baffe abatandise okubuuzaako olunaku lwajjo nga bababuzaabuza babazza wano babazza wali babagamba kino babagamba kiri batuuse n'okwagala obaga nti empapula muzitwalira atonejje nno tubaga nti atonejje nno ye alina okwewozaako ku luwe bano bawaabirwa ng'abantu Muhoozi avunaanibwa ebigambo byazaayogera okuga nti Dr. Besigye agenda kutwalibwa Kalabba n'omutijja eguli eggulu n'ayogera bino ne bino kati ebyo tebirina olukwataganira n'ofiisi ya Attorney General bino yabyogera nga ye era tumwagala nga ye mwepapula ne kkooti yatugambye tuziwe ye mu bufunze tukyali ku muyiggo gwa kulaba kya General Muhoozi tugenda kumumpapula zino osobola okukozesa amakubo amalala nga gye bayita substituted service n'olanga mu mpapula z'amawulire noba n'omuwa ne WhatsApp kkooti ennaku zino yakkiriza nti osobola okusavinga ku WhatsApp kasita bulutiki ngeri n'alaga akabulungi anzirisiriza naye kakati abatamanyi essimu ya Muhoozi nga WhatsApp bwali tunamuweereza tutya oba tetukimanyi WhatsApp namba ye maybe tulina ogiyiga bwe tugifuna tuziyise ku WhatsApp naye ebyo byonna tugenda bituukako oluvannyuma lw'okuba ku Mande nga tumuyize yonna waali bwe tujja okusalawo ku Mande era tujja bategeeza nti either tumufunye oba atubuze bw'aba atubuze amakubo amalala weegali aga WhatsApp waliwo amakubo amalala aga empapula z'amawulire Lukwago nga bamaze okubeera nga basamoninga General Muhoozi Kainerugaba era nga bo balukwago bagamba nti ono alina okubeera nga abitebya ku bigambo bya Zaagena maaso n'okubeera nga akozesa n'effujjo ery'ekyeyonoonekere era nga bagamba nti bo si baakugenda maaso n'okubeera nga balaba Muhoozi ng'ate mwana wattu agenda maaso n'okuba nga akola ebikolwa byonna eby'effujjo byakola bwe batyo ne basutukiramu ne bagenda mu kkooti oba oliawo nga basuubira mu kkooti ezo okulaba nga bafunayoko obwenkanya ekitaasobose wabula ono ne bagamba nti bw'anaaba abalemeredde obanga bamulaba kye bagenda okubeera nga bakola bajja kugenda mu mpapula z'amawulire era ku lunaku olwaleero olw'ebbalaza lwe bagenda okubeera nga bo boogera ki kye bagenda maaso n'okuba nga bazzaako wabula Lukwago ne banne tebasobodde kubeera nga ate babalinda okuba nga bagenda mu mpapula z'amawulire oba okwogera ekiddako wabula bawambye muwambe ne bamubuzaawo ono nno ye looya wa Dr. Kanokiiza Besigye era ali mu musango ogwo ebyo nno biwanuuzibwa okuba nga bagezaako kiwanuuzibwa okuba nti bagezaako okuba nga bakwata balooya be baneeno babe nga bafuna engeri gye bayinza omusango guno okukwongerayongerayoko mu maaso ng'engeri gye kiri nti obujulizi bulabika nga obwababuze edda obulumika Kanokiiza Besigye ku misango gy'agenda maaso n'okuvunaanwa ebyo nno biwanuuzibwa kaakati wemba nkuggyewoko njagala nkwe ku bigambo bino bya Lop Joris Ennyonyi Bisekeezi we wuliriza waliwo wano omubaka sina mubaka muyaayi yabeepaatiikako wano e Masaka omubbi w'obululu nawulidde agamba nti agenda mu minisitule ya local government kukwata babbi nga gwe kennyini wabba akalulu k'abantu noga nti atogenda kukwata babbi oyo naye bamuwamba mubijjukira wa NRM naye ne bamuwamba nendaba bambi bbaawe n'agamba nti nze ndi opposition sirina wa NRM ndi opposition umba omukyala wange kakati n'aba NRM muyinza okulowooza nti muli safe tewali ali safe tewali bannaddiini tebali safe bannamawulire nze nali munnamawulire okumala emyaka egiwerera ddala nga 15 ensanje ezo nga tukwata amawulire gaffe nga teri atukwatako nga bwe bakuba ba Dr. Kiiza Besigye baani naye nga ffe tubeerawo ne zikamera zaffe ennaku zino ne bannamawulire bakubibwa eggwanga lye tulimu Katonda atuyambe naye n'abakola ebikolobero bino bakimanye nti si be bakatonda olunaku lujja kutya temulaba nti tugenda kuwerekera mukyala Sarah Nantumbwe olunaku lukya
nyinika ku munagamba nti kampe kanzirize kati lwaki oba oyisa abantu obubi lwaki oba batulugunya lwaki oba otwala obulamu bwabwe gwe ng'olowooza nti oba tolifa oba oli wa kitalo nnyo simanyi abantu bano tebayiga naye ffe abakyali abalamu Katonda atuyambe tuyige mukyala Saara wummula mirembe Katonda atuyambe ffe abakyali abalamu tusigale nga tubanja obwenkanya tusigale nga tubanja ekituufu okukolebwa tusigale nga tulwana eggwanga lyaffe lino lifune okwenunula okwannamaddala bakyeruppe baali wano okumala emyaka egyaweziwerera ddala emingi kakati twafuna simanya bakiyita independence naye kyatuukawo nti kala yokka ye yakyuka naye bakyeruppe abatulugunyanga bajjajjaffe kakati ne bano ate bo bakola n'okusingawo kubanga kyeruppe nga bwakola ebyo naye nga bagezaako ne bazimba amalwaliro ne bazimba amasomero bingi ebiriwo bacolonial masters bwe babizimba naye ono bwabatulugunya ezirina okuzimba enguudo ne bazibba ezirina okuzimba amalwaliro ne bazibba Mukama Katonda awulire essaala zaffe wumula mirembe Saara Mukama bakulu bigambo bino bw'ogenda mu maaso n'okubanga obiwuliriza byonna banywanyi bikwasa ennaku naye ate nga bituufu Jeruse Nnyonyi Besekeeza asoose kutabukira Nammeere n'agamba nti waliwo wano omubaka eyabeepaatiikako nti ali yagamba abantu wagenda kubanga akwata ababbi nti teri babbi bagenda kukwatanga naye akalulu yakabba era bw'otunuulira ebyali e Masaka ekyamazima amatuufu naawe weebuuza n'ogamba oba Uganda eno tuli ku ki agamba okukwata ababbi ye yatuuka mu kooti omusango n'agutwala mu kooti nga n'etteeka ligamba nti awo bwe bwabaawo bokisi ensumulule okubala obululu tekuddibwamu awo we bakoma wabula omulamuzi yagamba tugende mu maaso olw'ensonga oluvannyuma pulezidenti n'agamba nti muwala wange bwe yajja n'andoopera nasalawo ne ŋŋamba kanteekewo omukono ogw'amaanyi tulabe ng'ekyo so ebyo byonna bw'ogenda maaso n'okubanga obitunuulira ekituufu kiri nti oba omanya butereevu eggwanga mwe tuli lifaanana litya ye abaffe abaana baffe kitalo nnyo kitalo ddala ekyamukyala addamulira kitalo nnyo n'okusingira ddala kubanga embeera gyagendeddemu tubadde tuze tulambulako oluusi omulaba ali mu bulumi alina obulumi obw'omubiri olw'obulwadde obadde mu musumbuwa naye ng'ate alina obulumi obw'omwoyo obw'omutima omukyala oyo abanjizza gavumenti eno bbaawe emyaka 6 nga yeewuuba bwe yeewuuba buli kimu ne kifa emirimu gye nakikoga obulamu ne bukyankalana ng'agamba bannange omwami wange aliwa bw'aba yattibwa mumpe omubiri gwe nguziike kyabadde abanje ebbanga lino lyonna obulamu ne bwonooneka ne butabuka ne kinga n'abasawo otugamba bambi mwogereko naye nkakasa ne famire nga bagigamba kugamba binaleme birowoozaako nnyo asobole okuwona naye nga anaabivaako atya alekera atya okulowooza ku bintu bino nabadde ntunula ku mitimbagano olunaku lw'eggulo waliwo minisita omu bamuyita Kahinda Otafiire mumumanyi General Kahinda Otafiire y'omu ku baalwana myaka gy'ekinaana abadde minisita wa internal affairs era nga minisitule eyo yekulembera ebya internal issues zonna poliisi bwe bityo kati minisitule eyo baagimuggyemu ne bamutwala mu minisitule endala yawaddeyo ofiisi eri munne eyamuddidde mu bigere era n'amuwa n'obubaka buno yamugambye nti Honorable Professor Ephraim Kamuntu oyo kati ye minisitule omujja I forgot to tell you please don't tolerate any form of extrajudicial killings especially by some few rogue officers in the Crime Intelligence Directorate. Amugambye nti neerabidde okubuulira nga nkukwasa ofiisi tokkiriza abamenyi b'amateeka abali mu directorate eno eya Crime Intelligence abatta
bannayuganda mu bumenyi bw'amateeka. Ono minisita yawandiika bino era yazirwana ku baazirwana eyo nga bagamba nti balwana kununula ggwanga lyaffe lino. Ekyo minisita yakikonfaaminze nti bannayuganda bawambibwa ne battibwa. Akulira directorate eno ya crime intelligence bamuyita Major General Christopher Damulira. Oyo alina kubeera muganda waffe naye kati Damulira yawamba baganda be kubanga Damulira abeera muganda we. Ba John Bosco Kibalama ebyo no si bigambo byange. Minisita abadde amusupervisinga kubanga Kayindo Tafiire yabadde asupervisinga poliisi yonna. Kati crime intelligence kitongole kya poliisi ekikulemberwa Christopher Damulira. Ono Kayindo Tafiire nga yakisupervisinga kakati yakakasa n'agamba nti mu kitongole ekyo mulimu ba officers. Extrajudicial killings kitegeeza nti omuntu omukutte mu kifo ky'omutwala mu kkooti omusebusi amateeka osazeewo gatwalira mu ngalo. Kikitegeeza minisita yakikonfaaminze. Bwe twogera ebintu bino waliwo abagamba nti mu NUP gavumenti mugisiiga akasa mugisaaba ettaka. Ono minisita waabwe yali mu nsiko ne Mwai Museveni yakakasiza ensonga eno. Kakati tugenda kulekeraawo kubanja kubanga ne minisita naye atwegaseeko okukakasa ebyo tuzze twogera. Tuzze tubiwulira nti ba John Bosco Kibalama, Damulira, Kanata Muhammad n'abalala abawambibwa nti abamu battibwa. Baatugambako nti abamu baabajjamu n'amaaso ne bagasonolamu. Kati abantu abeeyisa bwe bati. Ensangi zino mutera okulaba abantu abamu bambi nga omuntu omu mu gavumenti oba afudde oba n'afiirwa n'olaba abaana abamu ku social media nga bakyakyanca. Eyo si yenkola eyaffe wano e Buganda. Ne waliwo omuntu omu yabuuza n'agamba nti abantu bano mubasuubira kukola ki kweyisa batya nga mubattira abantu baabwe nga muwamba abantu baabwe nammwe munaafuna ebizibu bajja kusanyuka. Si nti kyekituufu ekirina okubeera naye kati famire ya Damuliro ginnyonnyola otya? Maama wuuno bamuziise kati abaana abo tebalina taata tebalina maama kubanga taata emyaka gyoze 6 tebamanyi wawaali myaka 6. Ebintu bino abakulembeze baffe mu ddiini tubeebaza kubanga mubyogerako. Bweyogero byogerako waliwo abatyo byogerako mbawuliye eyo waliwo Archbishop yagaa nti aze munveeko mwagala njogere ku bintu bino nze nange nina famire naye akimanyi nti gavumenti enetta abantu naye n'asirika. Naye kyaba namuyita ku mukolo ogwo n'agenda ne bajaguliza awamu nti bannange mwebale kuwangula katusabe Omukama abayambe mukulembeze bulungi ng'akimanyi nti batta abantu tajja bagambako kuba kati aba afunye akakisa agenzeeyo Thanksgiving n'abagamba naye bannange lwaki mukola eby'obumenyi bw'amateeka tajja kubyogera. Simanyi oba ajja kubyogera nga kimutuuseeko kubanga ne bannaddiini ensangi zino bibatuukako. Wano e Masaka Faaza mumujjukira yawambibwa ye Father Deusdedit Ssekabira kyali tekibangawo nti ne Father asobola okuwambibwa ne bamuwamba naku ne ziyita nga teri amanyi mayitire ge. Bannaffe aba NRM balowooza nti bo bali seefu. Si kituufu ekyo. Weekend ewedde twali mu Parliament ne babaka bannange emu ku bye nayogera ne ŋŋamba nti waliwo omubaka newankubadde wa NRM ze ndi opposition naye baamuwamba ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi oguwedde. Aliwa ab'eŋŋanda ze babuuza omubaka ono aliwa bw'aba yazza omusango atwalibwe mu kkooti oyo wa NRM. Mu bigambo bya leader of opposition Joel Ssennyonyi byagenze maaso n'okwogera badde biwanvu njagadde obbawo akatambi kano kalamba eddakiika 6 nga za Ssennyonyi muwulirize bulungi speech ye yonna nneme bisalaasalamu nti ayogedde ku nsonga za
General Kahindo Tafiri nedamulira ku kiwamba abantu aba crime intelligence kibagenda maaso n'okubeera nga bakola n'okutta abantu mu ngeri ey'ekyoyonoonere era ng'alabula eyazze mu kifo ekyo ky'obwa minisita bwa internal affairs nga mugamba nti njagala okutegeeza nti mwana wattu ekiri eyo akifumba mutuku era bannansi bagenda maaso n'okubeera nga bakaaba mu kukaaba okwo bangi ku bo battibwa naye ng'abatta be bantu abali mu kabinja ako. Ekyamazima amatuufu n'otunuulira eggwanga lyattu nga linnyikiddwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Bino nno byonna bw'obitunuulira bikuzaayo eri emabega n'ogamba naye Mukama wa wetulaga era bannayuganda kiki kye tuliko. Ku lwa Katonda n'ensi yaffe ye yekka ayinza obaolyawo okutuyamba. Munzikirize wano wennyini we mba nsinzira okubasiibula tusinkane nga guludde nakkiriza. Bye mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.